abantu abasinga tukola omukwano ate abamu beezina. Abamu beezina, abamu bakola omukwano. Enjawulo gye njogerako eri wakati w'ebintu bibiri, sex ne love, making love and having sex with someone. Ebiseera ebisinga tukikonfuse nga ne tulowooza buli muntu gwe weegasse naye akwagala, era abamu mulowooza nti omuntu okweyambulira oba omuntu okuwa ebigere bye, omuntu okuteekamu omukira, omuntu whatever kyonna kyonna kye muba mukoze mbw aba akwagala, mbw era kabonero ka mukwano. Kakati ngenda kutegeeza kino nti omuntu asobola okwagala, omuntu asobola okwebaka naawe naye nga takwagala. Omuntu asobola n'okukuwasa n'akuteeka ewuwe nga takwagala ku mutima gwe. Omusajja ebiseera ebisinga yeegatta bwegasi kuba aba awulira ayagala kwegatta. Ebiseera ebisinga omusajja yeegatta bwegasi kuba aba alina ekyoyo eky'okwegatta. Biseera bitini nnyo omusajja bwe yeebaka n'omuntu nga yeebaka naye lwa mukwano. Oluusi ky'ova olaba nti osobola osanga omusajja ng'alina abakazi 3-4 nga bonna yeebaka nabo, naye nga yeebaka bwebasi nammwe kubanga alina ekyoyo ky'okwebaka nammwe, naye ng'ate alinako oluusi omu gw'akola naye omukwano. Okitegeera? Bw'oba olina omusajja ng'akola ebintu bino wammanga bye ngenda okumenya, manya nti omusajja wo yakwagala nnyo. Manya nti omusajja wo akuyina ku mutima, era manya nti bw'aba agenda okwegatta naawe, yeegatta naawe kukola mukwano, si just kupimpina yeeyongereyo. Mbukupimpina anti ebigambo byange. Kaakati mwasibye mutabagalira balungi abeekumira kusenga 5256 kansuubira muli bulungi yonna gye musinzira okundaba okumpuliriza na byonna. Omukama abanjagalire era abankuumire mubeere balamu, musobole okubeera nga mubeerako nga mwekuumirako. Ekisookera ddala buli weegatta n'omusajja n'abeera ng'atwala akadde oba nga muli mu kwezina ng'akutunuulira mu maaso go. Ekintu kino abakyala abasinga temukirealizing oba temukiteekangako nnyo birowoozo byammwe. Naye omusajja buli bwe mubeera mu obuselves bwe tubeeramu kati nga commissionary like n'akutunuulira mu maaso bw'ati. Amaaso gano mugalaba. Olinza obutakitegeera nga tokiwadde nnyo birowoozo, naye kaakati njagala otandika okiwa ebirowoozo era okifeeko ojja kiraba. Omusajja bw'aba alina any guilt consciousness, alina byakola emabegawo, takwagala bulungi, buli bw'omutunira bati mu maaso ge aba asyayingaawe. Okujjako ng'ovudde kuzina emberenge z'abasajja. Naye omusajja nga waddala aba asyayingaawe. Omusajja akwagala, ayagala akutunuulire. Waliwo connection eyo ebeerawo omuntu bw'omutunira mu maaso. Waliwo love eyo ejja, waliwo bond eyo ejja. Waliwo amasannyalaze ago agagenerating wasinga omuntu oba omutunuulidde bw'oti mu maaso naye n'akutunuulira. Ky'ova olaba abasajja bakyewala kozi nabagamba nti abasajja asobola okwegatta nawe nga tayagala kubondinga naawe. Ayagala just akupimpi n'amala akwatemu ebibyo naawe okwatemu ebibyo. Bw'anaaba ayoya ye akuyite bwe bityo ng'akwagala era ng'akuyita girlfriend naye nga temuyineyo bond, tebaagala nnyo kuteekawo nkolagana eyo nti omuntu mwagala nnyo banaye simulabye tebabyagala. So omusajja awo abanga atwala akadde ke n'akutunuulira mu maaso go, manya nti omwami oyo wanjawulo era oli wanjawulo mu bulamu bwe. Namba 2, omusajja buli bw'abeera nga akuzina nga bwakunywegera oba muli mu kwegatta n'akunywegera nga teyeesittala kunywegera wonna omubiri gwe wasobola okunywegera ku nsingo, emabega w'amatu, mu matu, mu nkwawa, olagenda kugamba enkwawa yuko omuntu okubanga mukyafu. Omuntu nga muyonjo buli wamu waba wayonjo ku ye. Ky'ova olaba mbakubiriza abakyala n'abaami bw'omuba mugenda kwegatta n'omuntu sooka ogenda onaabeko. Mu abafumbo togenda mu buliri nga tonaabye. Manya nti n'omwami wange akomawo sawa bweziti ebyo munaaba n'olinda omusajja mulinde munaabe mwembi. Agenda okuteekako olulimi ng'akwesiga nga teyekkanassa teyeeraliikirira nti olabika oli mukyafu. Ekikukuumisa ebiza mu nkwawa kye kyaki? Weemwe beera muyonjo nga omusajja asobola n'okuteekayo olulimi lwe. Naye kaakati wonna olinayo omuza tonaabye, wanaabye eddambu ku makya simanya misana. What is this? Mwagala okukola omukwano omulungi beera muyonjo, omuntu abeere nga takwennyinnyala kubanga asobola okuba nga mu butuufu akwagala nga yandigadde okukola ebintu bino naye ng'ate naawe towaapa kaiti. Omusajja asobola okunywegera buli wamu nga teyeesise n'akugwa ebbakuli n'akukomba ku kusino n'akukomba ku nfuli. Omwami oyo nno aba akwagala era aba akola mukwano nawe tali kubeera nga kusajja kiriziriri ly'abeera nalyo wabula abeera akola mukwano. Omusajja abeera naye mu buliri ng'awulira ayagala okukusanyusa, ayagala okubeera ng'abaako kyakutuusaako, ayagala kupleasing, ayagala kutuusa ku ntikko. Omwami oyo aba
wanjawulo mu bulamu bwo era oba wanjawulo mu bulamu bwe. Abasajja ebiseera ebisinga ye bw'ajja aweeweeta mu buweeweesi mpeweeta bbiri ng'ayingira ttattata nga ye amaliriza ng'agwa wali oba nga yeeyongerayo. Kitegeeza tatudde kadde kumanya gwe gw'abadde naye onyumirwa, gwe gw'abadde naye omazeeko, okkakkanya ekikuwujja, anything tayagala kumanya, ye yeefuddeko yekka. Omusajja ali mu kukola omukwano naawe nga mukola mukwano ajja kufaayo nnyo okulaba nti naye akuwa essanyu ly'oli omuwa kubanga aba azze kukufunamu essanyu ate era ng'ayagala naawe omufunemu ki essanyu. Kyova olaba bajja kufaayo okulaba ng'akutuusa ku ekyo ky'asobola okutuusaako oba ntikko oba kukkakkanya kikuwujja. Nabagamba si buli ssaawa nti omukyala amala naye ate osobola okumuzina n'omukakkanya ekimuwujja n'awulira nga naye ng'ate tatuuse ku ki ku ntikko. Ekirala omusajja buli bw'abeera ng'ali willing okubeera nga akuwa. For example, ebiseera ebisinga abasajja ffe tubawa. Simanyi oba mumanyi oba muntegera kye ntegeeza. Wagulawo mbagambyeko nti oba point gye tuvaako mbagambye nti omusajja asobola okujja n'akuzina tattata n'agenda nga tafuddeeyo. Naye omusajja afaayo okumanya nti ekintu kye mulimu kiri balanced, mpankuwe. Osikinye n'akuddamu. Omusajja omunuunye ku mukira n'akugwa ebbakuli. Mpa nkuwe wabula si ye kubeera bubeezi awo tatatata. Kasita ye olumala n'amaliriza ebibye. Olaba omusajja abamu afuba okulaba bumma nga muli mu kukola mukwano. Ayagala mubeere nga musobola otuuka ku ntikko mwenna mu kaseera ke kamu. So asobola okuslowinga down ebintu alabe nga naawe akusanyusa. Asobola obuteefaako n'asooka atambula omubiri gwe n'aguwa obudde asobole okulaba nga at least oba musanyufu oba onyumirwa. Kiba kyetaagisa kugwa bbakuli n'agikugwa obeere ng'otuuka ku ntikko kye bayita mpankuwe si ggwe kumuwa bu. Bw'aba omusajja wo nga muba mu kwezina ye musajja ayagala okucommunicatinga gy'oli. Omusajja ayagala okukubuuza ate era omusajja awuliriza. Baby, kino okyagadde ngende mu maaso oba nedda, nkendeeze oba nyongeze speed, emikono gitambuze ntya, kugamba yandiyagadde okubeera nga at least acreatingawo emboozi wakati wammwe n'alaba nti akuwa ekyo kye weetaaga. Oyo omusajja aba akola mukwano naye omusajja atakola mukwano talina budde bw'ebyo, trust me. Kino kye njogerako abasajja mukimanyi obwo obudde oba tobuyina oba okwokya. Simanyi ate omubuuze, simanyi ate kaakati baby, ate nedda mukwano. Ekirala oba olina omusajja ng'ayagala omubiri gwo gwonna. Nina omuwala eyanyumizaako emboozi weetegedde. N'angamba ssenga nina obulumi. Ye alina omusajja bafumbo. Bafumbo. Naye obuzibu bw'omusajja oli bwe baba bagenda okwezina omusajja akola ekintu kino oba abasajja bakola ekintu kino mumanyi kye mba ntegeeza. Amugamba ajjako ettaala. Era yambuuza lwaki kuba kinnema okutegeera. Mubiri gwange mubi. Alina omuntu ali mu birowoozo bye nti aba tayagala kundaba nga nzina. What is this? Era nze gye namuddamu namugamba takwetaaga oba si kyalina ebizibu bye ng'omuntu. Alina trauma waba si trauma takwagala ku mutima gwe naye ate ali naawe yakuwasa for his reasons. Okitegeera obwetaavu we bujja ajja kukosa naye tayagala either oba mubiri gwo gw'atayagala kulaba ng'oli bwereere. Abantu abamu bagamba nti abamu banyumira mu ngoye. So omuntu eyeegomba omubiri gwo nga bwe guli nga takugambe naye bebi olina ebisafu, naye bebi simanyi oli bw'oti, naye bebi ng'akwagala nga bw'oli ate omubiri gwo ng'agwagala buli inchi y'omubiri gwo ng'agwagerera ng'agwegomba, omuntu oyo abeera akola mukwano gy'oli mu kwegatta. Bebi amabere go ng'agala gwe ng'ogalaba agaagwa naye ng'agamba nze bwe ndikwata ne ndinyiga bwenti ne ndiweeweeta ne nditeeka mu kibatu kyange ne nzannyisa onnywantonyo mpulira nga mpulira bulungi nnyo era mpulira nga ndyagala. Bannange ebberero lyakola bulungi. Bannange akawato omusajja atakupapira. Oyo omusajja aba akola mukwano. Tukimanyi nti abasajja ebiseera ebisinga baagala okupapa. Ayagala ajja eddakiika emu mbolo kalumansi kawedde eddakiika ey'okubiri olwakumaze bannange bya paku. Omusajja buli bw'akuwa akadde nga muli mu kwezina n'akutandika mpola n'akunywegera n'atambuza emikono n'akola buli kimu ky'alina okukola okubeera ng'akuteekateeka bulungi. Omwami oyo aba akwagala era omusajja oyo aba akola mukwano naawe wabula si just byakwezina. Kansuubira muntegedde bulungi. Abatabikola sigambye nti tebabaagala. Asobola okuba ng'akwagala naye nga alina by'atakwagala.
oba si kyasobola okubeera ng'embeera ze zeezo kubanga tuli banjawulo ate waliwo abantu bo abalemera mu analogu embeera zaabwe zeezo tolina kyobagamba mubeere bulungi omukama bankuumire mweraba temujjangu okwo mbagala nnyo bantu bange bannange temwerabira subscribinga kulikinga commentinga n'okusharinga abasharinga mukola kya ttendo abakomentinga mukama yasinga yaba abampeera kyemusinga Yeah.